olwokubanga ogenda mu conference eno okujetabamu bwekirina kisoboka ng'osobodde omufuna. Alright, akalango nkamaliriza kati njera tutandike bulungi nnyo. Ngenda bawo ekigula rugi kimu kyokka kyali no bawo ekigula rugi tusembule video nga sinagenda ku kigula rugi. Anjera kusooka okwebaza bannayuganda mwenna okwetola ensi yonna naddala bannayuganda abali mu ggwanga erya Canada amo bali nnyo mubalire ddala okuba nti mwa demonstrations olunaku lwajjo abavudde mu bitundu ebirala byonna ebya Canada abo bali nnyo mubalire ddala bano bannayuganda basobodde okugenda okwekalakaasa oluvannyuma lwa Ssemwai ne Museveni muhoozi okwagala okutta pulezidenti bano babaddeyo mu ggwanga lya Canada bo bakikubye. Abaganda ffe abo mu America bali babadde olwalira Bungereza. Abaganda baffe abadde e Bungereza olwaliro ku Uganda House nabo mwe bali nnyo omulimu gw'omukozi ogw'ettendo temujjanga okwo. Alright, kati njala tugende ku kigula rugi kyaleero. Ekigula rugi kyaleero njala mu kisale mu kintambulize ku social media platform ez'enjawulo zonna. Era njagala buli omu kimutuukeko bulungi nnyo. Ekigula rugi kyaleero nno ngenda kijja mu lugero lugamba nti Ssebusiri bwa njoka zitta nnyinizo gy'obeera nti nnyinizo ogwo bwe zisse bw'anaafa zinaira luddawa. Ssebusiri bwa njoka zitta nnyinizo gy'obeera nti zo zinaawona kubanga zimulumira munda ate nga nazo zeekwese munda zirya ku ye kati bwe zinaafa bw'anaafa nga zimusse zigenda kubeera luddawa. Lwaki mbawadde olugero luno mu kigula rugi? Bannayuganda bangi okutegeera kwabwe kwa mongoba naddala abo abalowooza nti bategeera naye okutegeera tebategeererako ddala nga bwe nabagamba nti okutegeera si tteeka ate si buli alina omuntu nti ategeera. Abamu balina emitwe naye temanyi emitwe mikalu. Lwaki? Naddala abantu abakolera Museveni bo balowooza nti olw'okuba nti gavumenti yabwe yali mu buyinza abasigadde tetutegeera era tetulina bulamu bo badde mukozesa kye baagala. Ebigambo bingi byayogeddwa abantu abajereze abakudadde nti asinga Kyagulanyi yafudde era bo badde basanyufu nnyo. Naye njala kugamba gwe mukulu omukyalo omwami oba ngako okulira enale muli ku TV oli ku social media oli mawuli oli luddawa n'abantu ba bulijjo njala kutegeeza nti it is on record, kiri ku record right now. Museveni tafunanko muntu amuwa bulumi bwa mutwe political, economical, social nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abadde yeetirawo abantu bangi nnyo ng'era abakozesa byayagala so si Kyagulanyi. Era ensonga lwaki ennaku zino Museveni aspendinga ssente nnyingi nnyo kujjawo linnya Kyagulanyi oba Bobi Wine oba kujjawo national platform oba okujjawo people power. Gwe ssente gye bakuwa okulya okujja okukwata essimu yogere ku Kyagulanyi omwemula omufumo omulengeze kubanga Kyagulanyi. Kati ngenda kugamba mukazi gwe omusajja gwe wandibadde bulookera ku makya ng'ova mu buliri bwo oba ng'ogenda kukola ku linnya lya Kyagulanyi wandibadde osaba nnyo Mukama Katonda n'awangaza Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi Katonda bw'amujjulira olwaleero kiba kitegeeza nti gwe omugaati gwe guweddewo oba tokyalina kintu ky'ogenda kukola okufunamu ssente okulya. Abantu bali mu diaspora namwe abakozesa ba Museveni okuvuma enkyukakyuka n'okugirengeza nga naawe bakusindikira $3,000 $2,000 ng'olengeza struggle. Naawe oli mu diaspora lwa Kyagulanyi singa si Kyagulanyi tobadde tofuna ssente ezo. Gwe omusajja akula ku TV ng'ovuma Kyagulanyi wandibadde osaba nnyo Kyagulanyi abeere okubanga gwe mugaati gwe ogwa buli lunaku
gwakwate simu n'ovuma Kyagulanyi ekimu kuvumisa ne bakuwa data kubanga Kyagulanyi yaliko akasente kati gwe bw'ogamba nti bamutta affe oba otuukiriza olugero lugamba nti Ssebusiri bwa Njoka butanyinizo jobera zo zinaawona era nazo zigenda kufa kati njala kugamba nga tonnavuma tonaga Kyagulanyi afa akola atya njala kugamba Kyagulanyi woga Katonda amujjulire essaawa zino kye tutayagala mwenne emirimu gyammwe giwedde kubanga omuntu oli Museveni omutwali ogu bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekibaweesa ensimbi kyekibateekesa ku TV kyekibateekesa ku radio. Imagine eriyo omuntu ng'akola ku TV nga teyatuladde P7 naye ng'akola ku TV ng'eriyo omwana yasoma mass communication and journalism ayina certificate ayina diploma ayina degree nga tafunanga mulimu okukola ku TV ba ku radio naye nga TV radio etuddeko omuntu wa P3 drop out ye presenter kitegeeza nti Uganda erimu ebikenembi ebikola ku TV oba ku mpuliziganya nga tebiina kubeerawo nero okuba nti basobola okuvuma n'okulengesa yensonga lwaki bafuna emirimu egyo nga balina okubeera mu ofiisi omwo tebasobola kufuna mirimu egyo kati njala kugagwa yenna eyagenda Kyagulanyi affe baliosi bamutasinga bamuse yes gwe yendowooza yakubanga gwe mugaati gwe ne bw'anaafa ogenda kulyawa mwandibadde musaba nnyo kubanga Kyagulanyi gwe mugaati gwammwe era singa guba guvuddewo kiba kitegeeza mba temulina mirimu kuba tebalina kyebeetaaza era yensonga lwaki njagala obbala tebannaleeta Mulugwala kuvuma Kyagulanyi tebannaleeta Munyankole kuvuma Kyagulanyi tebannaleeta Musoga kuvuma Kyagulanyi baleeta abo abayina amannya ag'Ekiganda nga bayita Baganda nga ate si Baganda bebaleeta omuganda ategeera tasobola kuvuma Kyagulanyi baleeta abo abayina amannya ag'Ekiganda abayita Baganda okuvuma Kyagulanyi kati nno kyekibadde ekigulolo gye kyaleero Mukama abankoomere katusimbule video tugenda tandikira wa njala tutandikire ew'omukyala ono owa ntandikire wa ndowooza kansoke nzanye mu video buno tuliko tandike video kansoke mbe wanu tutandike video njoleko bazannyo mu comrade waffe owa Dog Nation n'abaana bakola bu video bw'enjawulo mubali nnyo mubalidde okubanga mukola bu video obwo njagala mulebe bu video buno kati ka video kengenda okusooka okuzanya nakabatereddeyo ddala kyekifaananyi ekituufu ekiraga opposition mu Uganda all along since Museveni came in power 1986 nti munnabyabufuzi mu Uganda abasinga obungi tebalumirirwa nsi olwawo omugaati nga basirika kaluna kabatereddeyo jjo ye true definition ebabadde bannabyabufuzi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tannajja kaako President Museveni lwaki abantu bona mu Uganda mugaati gulyawo mama ndigaga mama Gire bala katika video yako kakunyonyola bannabyabufuzi bonna abaddewo before Kyagulanyi we yajja ne bikyuka nenjala kubuuza gwe munnabyabufuzi gwe bawadde ssente oba omugaati n'ogulya byobadde oyogera bivuddewo oba bikyuseemu bikyaliwo kati bakulya ssente nti Museveni okugula n'akuwa ssente byobadde omwogerako ebikyamu bivudde bisigalawo just bunafu bwa bwongo obukulozesa nti gwe bwoba olidde obukkuse neyo badde oyogera bivudde oba bikyaliwo kati kansoke nkadde mukategere bulungi nnyo mutegere opposition gye tubadde nayo yeeno President Museveni lwaki abantu bona mu Uganda mugaati gulyawo mama ndigaga mama Gire bala alright oyo tumuvuddeko njala okubaza muganda afoono naye akola omulimu gw'amaanyi nnyo okukola obutambi buno ono ebintu bino bye ngamba Museveni nti ensi emanyi wali ogimanyira yavaawo ensi emanyi wulira bulungi nnyo oda mukoti
criminal court ya Dogon Nation. Museveni byalimana uvunanibwa emisango 5. Omusango gusooka kwe kufuga eggwanga mota zaalibwa. Naye okalakase bannansi n'obafuulira ddala bagwira mu nsi yaabwe. Musango gwokubiri osse bannansi ya Dogon Nation nga tobuuka. Ossa abato, ossa abavubuka, ossa abakadde. Yegwe mutemu asinga gwe twakalaba. Omusango gwokusatu olumiza bannansi obwavu banyookako nevvu obakalakase teri yenyeenya. Omusango gwokuna obbye ssente n'ebyobugagga byonna ebyeggwanga lino erya Dogon Nation n'obitwala mu nsi yammwe gy'ozaalibwa. Ensi yammwe enyirira etukulanga mata. Eggwanga oliresse lyonna liringa matongo. Omusango ogusembera ddala ogwokutaano ogezezaako okwagala okutta His Excellency. Essuubi ly'abannansi lyokka libatunuulidde. Kale ku lwa ssemateeka afuga Dogon Nation Museveni byalimana ogenda kuleetebwa mu lujjudde. Bakala katembo yagala inakube bakala banawulyaga bakola koti egatte kuba all right. Akonga nkamaze kansembiyo kano mu biseera Museveni we yayeekera obugenzi Idi Amin Dada. Ensi nyingi ez'amawanga gali geetolodde Uganda zaafuna okwenyamira engeri bo Museveni gye bali baga nti atulugunyamu bannayuganda n'okubatta. So nga ate bali batta Museveni nyini yatta bannayuganda nga baseketera Amin. Museveni akakodyo ke yakola kwe kusooka okwefuga ensi za East Africa n'azifuula zizze wabulemu okubeera bannayuganda bonna abasiisirawo n'okukolerawo obuyekero bw'enjawulo. Engeri yasooka twala ggwanga lya Rwanda n'erya Burundi. Nazzaako Congo n'agitwalako ekitundu n'amaamira Tanzania n'amaamira Kenya n'amaamira South Sudan n'abanga agamba nti awali safe. Naye wetwogerera essaawa zino ebikolwa bye byakola bannayuganda bannansi b'ensi ezo batandise obbiraba nti bivudde mu ki? Bivudde mu mbeera y'obuntu. Bwe bagezezzaako okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu President, abavubuka naddala bannakenya abaagala East Africa eberewo n'omukwano ogwawamu bo baavudde batandika okukola ze tuyita talk shows ebimeeza okukondembinga Museveni okwagala okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bamugamba nti afugidde emyaka 40 n'ekyasobola okukola kwe kwagala okutta obussa bamuwakanya ng'ate obudde buweddewo okuba nti afuga eggwanga Uganda. Kano ka video kagenze nnyo viral nako mwakalabye wadde kali mu Luswayiri mbanyonyodde nga ngenda kazanya. Yenye nataka kuongea ni kuhusu Bobi Wine. Wacha nikuambie Museveni, uko na miaka 38. Tumezaliwa tukipata uongozi kwa miaka 38 kwa uongozi. Ukiangalia Bobi Wine ni kijana mdogo sana. Mimi nashangaa wewe rais ambaye umeshazeeka, ambaye wewe ndio unafaa uheshimu vijana, unataka kuua ndoto ya Bobi Wine. Wacha tukuambie Museveni, tulikuona ulikuwa hapa Kenya. Sisi tunakuambia hivi, wachana na Bobi Wine. Hivyo unataka kumuua, hata wewe ukao kijua hapa mapua imeangalia chini, pia utaenda hapa chini. Hakuna vile unataka kumuua kijana mdogo kama Bobi Wine, kwa sababu amejitolea, anataka kupigania watu wa Uganda, anataka kukomboa Uganda kwa mikono ya umateka yako. Wewe wacha nikuambie, kama Museveni uliingia kupitia kichaka, usitake kuleta hiyo katiba ya upumbavu na ukatiba ya kutaka kuangamiza wana Uganda. Tunakuambia hivi, lazima Bobi Wine apatiwe heshima yake. Ni kiongozi kama wewe. Vile ulizaliwa ukabeba miezi 9 kwa tumbo ya mama yako, hivyo ndo Bobi Wine amebeba kwa tumbo ya mama yake. Uache kudictate wana Uganda. Wana Uganda muache kudiktatiwa. Na sisi tunasema kama kuna Gen Z Uganda, musimame strong. Musimame strong. Haitakuwa huyu, haitakuwa Museveni. Ati yeye anataka
kavudde kwanjula katandise. Okusookera ddala ffe tulimbya ddala tetuli mu comedy. Gwaliyo nga wajja mu struggle ng'ali onoonya mugaati oba kufuna linnya kutegeerekeka ndowooza ke kaseera essimu yogize mu bintu by'okkola ebirala bw'oba tokyali mu struggle. Ffe tulimbya ddala. Ndi wano okutegeeza bakomreri mwenna abajja mu struggle. Bw'omanyi nga gwajja mu struggle kufunamu feemu oba following oli ku kintu kikyamu. Ffe tuli mu struggle ya ddala. Buli muntu yenna aleeta enkiina mu struggle tujja kukolako ng'obuyinza bulagira. Obaka buno njala bugende omukyala gwe bayita Mariam Wangadia akulira Uganda National Human Rights Commission. Ngenda kugamba nti okali eddakadda enfunyo ogirira mu katiko n'ekulira mu ssanduuke nero ekubwebwena nga teri wadde akunyega wadde okuyambako. Emyaka 4 bweddu n'ekitundu egiyise ekibiina kya National Platform sako ne People Power kyajja mu yafeesi ne kikuwandiikira ne kikuloopera emisango emiyitirivu egy'okuwamba n'okutta bannayuganda ababuzibwawo. Ku biragiro bya Mukama oyo Seriti Bahabulwa watuula mu ofiisi yo n'okajjana n'ogaana okuyisa ebiragiro okubuuza era abantu bano baalagaluddawa watuuka n'okugamba nti abantu bano abamu beewamba sinakindi baafuluma eggwanga ne bagenda bakola emirimu gyabwe. Era omukulembeze bwe yasitula bwe yatutindiga olugendo okujja mu ofiisi yo n'omukambwe n'omugamba afumewo ofiisi ye afumyewo ofiisi yo lw'ensonga talina kyakugamba olw'okuba nti bere yakugambye yali bikunyiiza. Njala kubuuza wabadde oyagala Kyagulanyi atajje mu ofiisi yo nga gwa mugoba. Omanyifu abagala tugamba nti byerabira mugambi so tebyerabira mugamba. Omukyalo ono bw'ate bwe yakola president. Thank you very much, Madam Chairperson. Madam Chair and the Commission, we filed this complaint on the 7th of December 2018 after the security agencies blocked over 20 of my music concerts, confiscated our music equipment, arrested and pressured many of our colleagues, and denied many of my people the right to earn a living simply because of my political affiliation. And we are appearing before this commission this morning, more than 5 years later, Madam Chair, to be heard. Madam Chair, the Commission, Article 28 of what is left of the Constitution of the Republic of Uganda provides for the right to a fair hearing. It provides for a person that a person shall be entitled to a fair, speedy, and public hearing before an independent and impartial court or tribunal. It is more than 5 years ago, Madam Chair, and as all of us know, justice delayed, justice denied. Madam Chairperson and members, this commission, which is empowered by the Constitution to protect constitutional rights, is instead the one violating those rights. I mean, Madam Chair, in all fairness, how can a complaint regarding... If that is the personal statement you are making, which is an attack on the commission, you are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny rights, to emasculate, and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Madam Chair, with this attitude... You have to speak to your lawyers. But you gave me a chance to speak, Madam Chair. You did not tell me what to say. To accuse this commission of violence and rights. Madam Chair... You will not speak any further. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and with this attitude, Madam Chair, and I hereby withdraw my complaint to this commission because this lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. It is alright, but at least it is before the world, Madam Chair. Yeah, it's alright, most of right. I will leave this commission. Sure, I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Remember, Madam Chair, this is supposed to be the Uganda Human Rights Commission, and I wanted to go on record telling you this. Thank you. The world heard you, Madam Chair.
All right. A few moments later, akantu akabanyumira nnyo. Mu assassination attempt gibadde bakoze ku president. Omukyalo no yayagadde mbo president agende mu office ye amuwe report butya bwe yasimatu so abani abadde babega okola ki wokumutta. President yagenywa ganyo genda omukyalo nakuba endululira. Eyakulembeddemu okunoonyereza okwo ankubidde essimu n'ategeeza nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye baganye okubaako kye boogera naffe. Kankozesa omukisa guno mbakubira omulanga nti saawa yonna oli bwe banaawulira nti beetegefu okwogera naffe ffe weetuli. Naye kansabe n'abaabaddewo abalina koona ke bamanyi ku nsonga eno batutuukirire babeko ekye batugamba. Mpozi katukubire omulanga ne poliisi nayo enoonyereze ku nsonga eno nabo lipooti yaabwe efulumizibwe ffenna tumanye kiki ekigenda mu maaso. Naye bo bagamba nti wakati waffe nabo waliwo history etali nnungi naye tebagenze mu biwanvu so tetumanyi. All right, Madam Owangadia, the boss of Uganda Human Rights Commission. Soon or later, your office will lose value of humanity that it's no longer valuable in Uganda, whereby it's the first time in the Ugandan history whereby the oppressors, they have tried their best to encounter you to solve their problems, but you've declined all their calls. So you expect someone who came to arrest you in your office and you send him away very rudely, and now you expect him to come in your office and explain on what happened to him after he escaped that assassination. It is very sad. Now your office is null and void. Nobody is going to trust any kind of office in Uganda. So that is my message. Stay blessed where you are and feel free and feel cool whenever you are. Kitwagadde okugamba until the world is watching buli kimu tukiraba. Oyo mumagiza. Kati Mr. President, njagadde okutegeeza nga ntandise video mbutereevu okusokera njero ko baza Mukama Katonda Ddunde Namugereka eyasobodde okusimatusa okuttibwa. Nkiddamu njero ko baza Mukama Namugereka eyakusobozeseza okusimatusa okuttibwa. Teyabadde nti babadde bagoba bantu bekalakasa kuba tekwabaddewo eri yabadde assassination plot. Why? Okusokera ddala nga bwe nagambye Mr. President nti information or ina loopholes within your system mulimu abantu abagaba information. So olunaku lwafuna invitation ewa kanso musisinga akuyita okubira ku Thanksgiving wagifuna gwe nga gwe naye sooka onoonyereze ku bantu ki bwe wategeezaako ku kyalako oku kwe kuli abantu abafulumya intere eyo negenda ku Semwai ne mu State House. Kati bano bafuna intere eyo ne bategeeza ebitongole bya byabatemu okutegeka okuttibwako. Kino ekyokutegeka okuttibwako tebakikola kwolwo olunaku lwennyini nedda. Olwafuna information ne beetegeka. We bagenda okuttirako obulabe, we bagenda okuttira n'abaani abali bagenda okubeera involved. Banyabo ne basibo ngenda badda mbategeeza nti police eyina etteeka lye bayita preventive arrest. Police eyina etteeka lye bayita preventive arrest. Preventive arrest lyetteeka erisobola okukwata omuntu nga musubiriza nti agenda kuzza omusango. James Birungi kwoli, Christopher Damulya kwoli, Emi Katabazi kwoli, Daily Drinking General oba Genetically Modified General Muhoozi Kanyerugaba ne self-proclaimed president era ne self-proclaimed General Museveni nawe kwoli. Ejiriri eno banga teyabadde assassination plot nganze bwenjimanyi mwandibadde mukozesa etteekero ne mubulookinga Robert Kyagulanyi Ssentamu obutava we oba obutakisesinga kitundu kye bayita Bulindo.
etteeka eryo litegeeza nti omuntu omukwata ng'omusuubiza okuzza olw'olwa kutaano bw'oba omuntu anazza omusango ekulo sande omukwata olwaleero lugenda okutuuka ku sande nga takyasobola kuzza musango. Kati mmwe eretteeka temanyi nti gyeriri wabula eno yabadde assassination plotting etegekeddwa Museveni amanyi nagabamenyedde Muhoozi Kanyarugaba Sseemwe bwe kyongo bakimanyi. Baafuna information nti ojje Bulindo 2 days before nga tonnajja. Ne basetinga ebyokulwanyisa byabwe ne basetinga assassination team ne basetinga ekifo bagenda okuttira n'obudde nga bumanyi bulungi nnyo. Omuvubuka ono gwe bataakuwadde mannya gwe njagala nkuwa amannya. Oyo. Ono. Kati omuvubuka oyo bamuyita Sulambaya. Sulambaya mu Luswayiri amanyi olukigamba Sulambaya era nga bw'okyogera nti mbaya muntu mukyamu. Gwe baali batumye in case first attempt yali esoosebye, second attempt Sulambaya yali alina ogikola akusaanyeewo. Kwe kujja pisto akole ki? Akutte. Kati Sulambaya oyo ne ttiimu ye bonna be baalina mission egenda okutta. Kati njala kusooka kutegeeza Mr. Lutumwa oba Lutumwa Lusoke mukulu ffe tubeera ne records wano era tuzimanyi bulungi nnyo. Mukulu Lutumwa Lusoke gwe police spokesperson. Video eno gye ngenda obbazannyira yanjawulomu ku video endala. Video eno eraga butereevu ng'ono bwe yaga nti President yabadde akola procession, tewabadde procession. Polisi yennyini ye yalumbye president. Polisi yennyini yalumbye president. Abasinga obungi dino video ango temwazirabye. Yiino. Yiino. Pause kansoke enkazeeyo. Njala mwetegereze video eno. Awo nga ngipozinze. Polisi yabadde yasetinze dda perimeter zaayo wano. Kati bali ne bagiraba era ne basigala we bali. Polisi yennyini neekola move. Kina bagambye nti Lutumwa Lushoke yagambye nti they engaged. Nababudde ekintu kye bayita rules of engaging the enemy. Mu system mu mateeka to engage the enemy or to engage demonstrators. Oyina okubeera gwe tuyita negotiate ba communicator. Communicator ye muntu either abeera n'omuzindaalo ng'abagamba nti kino ekintu ABCD tewabadde omuntu yenna yabadde communicating na president oba n'abantu bali. Wabula bano bazze nga missionary bagimanyi nti bagenda kutta. Badde basetinze trap. Njala sooka kuddamu okulaga wano. Nkulage nti polisi yennyini ye yalumbye president nga batambula bajja gye badde balina okulaga. Next time chicho kumukiraba.
njala kusooka baddiramu akatambi kano. Poliisi yabadde eyimiridde mu kye tuyitanga junction kyekifo ekyawula amakubo eridde nga kiri open nga tewali kintu kyonna nga liri open bulungi nnyo nga buli muntu asobola okulaba. Wabula president n'abantu be babadde bali mu kabira. Njagala mwetegereze ango nti president yiwe yabadde ajja bano bamutayimingidde mu kabira nga weekusifu webadde baagala okukolera mission. Waki tebamulindidde wali wennyini mu ssente wabadde open okukola obutujju bwe baakoze. Era mule baakutta abaana babasambye ne bakuba. Lwaki poliisi yalumbye ng'ate yabadde eyimiridde mu junction ewali live and clear ne bamulumba mu kabira? Kankabadde mu wano video ng'etandika kansoke nga sinagipozinga nga sinagizanya. Olaba lwaki tebamulindidde wano mu open space ewatali miti ewatali kuba this is a trading center. This is a trading center. Ojiraba. This is a trading center nga wali open. Tewali wo kintu kyonna wali open. Wano na poliisi weri eyimiridde. Okitegeera. Kati boy bamaze okutegeera nti baagala munyigira mu kabira. Kati kanzanye video labe. Mugalimba. Ndowooza olaba akabira kaliko mmeri wansi. So, gendayo. Njala tudde wano ew'omukulu ono ng'ayogera ebigambo bino. Mulyoke mukakase tulina abantu bakyamu nga bapretendinga okuba bannayuganda nga si bannayuganda. Njala tudde wantu wano. Njala tugatte statement zino ez'abantu balwammanga mukakase abantu be tuli nabo. Era mission badde bagimanyi. Yeruwa. Soko uliriza ono yennyini kabwejumbira. Statement yeruwa. Soko uliriza video of ODM. We don't believe in assassinations of opponents, that somebody is against me, so I kill him. Why do I kill him? By killing him, it means that we don't believe in assassinations of opponents, that somebody is against me, so I kill him. Why do I kill him? By killing him, it means that. Correct. Bowlida statement yeyo. No ulira neno. Chatandika. Tachari mabaga. Tujja. Kati bomala okuliza statement yeyo. Njagala owulire ebigambo by'ono omwami nzanye n'ebya Nakanguubi byonna bikwatagana. Sandyagadde kuteekako maloboozi g'abana abantu. Njagala musooke muluke statement zaabwe. Njagala obaga nti sandyagadde kuteekako message zaabwe. Nenjala mule statement zaabwe nga ziri kyekimu zikwatagana. Mulyoke mutegere nti mission yabadde emanyikiddwa bulungi nnyo. Ono ekisa kya Yesu. Aha, kasooke nenywere mu mama. Aha. Mabega unategeze gwanga. Ebbina lya President Museveni nga live manju lisinga Bobi Wine okutegeera ne mwakana. Kati Bobi Wine ne banne bonna abamugobera bataba bbina lyambwa ati baliki. Actually akabina ka President Museveni let me be specific. Kasinga abawagizi ba Nupu bonna oba baloya oba bandi bonna mwe bali. Olw'ensonga kati mukkiriza muti ati Bobi Wine bamukubye essasi nga mwalabye tiya gasi yennyini. Tiagaso bamubye maso nagwa katine kamufumita mbuba mukubye sasi mama gwatayina musaye koze nje yagunywa
ate njagala y'omwana w'omupoliisi asevinga eggwanga lino mu patriotic people ogu ankubira akasajja akesasu ku mutwe tulabe ekinabawo mu ggwanga bajja kukuba abaana bajja kukuba Bobby ebito wepankapanka ate wali kijja kubeera gwatalina musi kati njagala muli statement yo njagala eveyo wa police mu chaotic situation Manabagamba, you have to pay attention to details of what that video nebigamba abantu bano bibogera state agents. Kino bw'okiwulira ekyo kankuzeeyo ka video kali kano ka video kano oyo kati kankuzeeyo ku yono nvubuka lindako njagalulize ebigambo bye bino byenjagala osooka owulire bulungi nnyo mu chaotic situation. bamukubye esasi nga mwalabye tiyagasi yennyini tiyagasi olwamukubye maaso n'agwa akatene kamufumita ngo bamukubye esasi maama gwatalina musaayi ekoze enjala yagunywa ate njagala y'omwana w'omupoliisi asevinga eggwanga lino mu chaotic people ogu ankubira akasajja akesasi ku mutwe tulabe ekinabawo mu ggwanga bajja kukuba abaana bajja kukuba Bobby ebito wepankapanka ate wali kijja kubeerawo era ojja kufa ennaku z'okuzika zituuke era tukuziike mwekalakaasa era tubacape nina bembeera kati kakati singa yafudde mukole ki nga tiyagase baddusiza. Well and good. Bw'okwata statement yoyo n'okwata eyoono nabagambye wadde omuntu omwagala naye osooka n'owuliriza ebigambo byayogera n'omanya ki kye badde bapulaninga naki kye badde bategeeza. Njala muwuliriza statement yoyo n'omukyala njala muwuliriza statement yoyo n'omuzigatte mukakase temufaayo oba temubagala bawuliza naye njala mugatte good dots. Amawulire abadde careful nga awandiika agambye after he was shot at agambye after he was injured in a shooting. Documentary yaganye ekyasinza kunyumira mu byonna Eddie Muto yafuumuse misinde n'abamukuteko teyategedde bakya bamukuteko kati bodyguard wafutukira kati muvuba Museveni bodyguard yafubutuse ye yasooseeyo yafubutuse wabwina alwa documentary ganye documentary bali bageze kulambula mulala ate naye yakubye tiyagasi wakubye wabi okubanga ku mutwe oba akakale kati ya gas akayigo kasu kati ya gas gwe oba wamugusa mu China town sijja kubyogerako abana abantu kati era oli alimu amagezi yagambye nze ebyo sijja byogerako naye ono ye agamba nti bakubye wabi ogata statement ye neyooli ofuna answer ndozo otegedde bulungi nnyo. Bw'ovaawo n'ojja ku ono kye yawandiise bw'ati China Town Bullet oyabadde Frank Gashumba bonna mission badde bagimanyi bulungi nnyo kubanga baba basubira okujja ku media okukola kye tuyita diversionary counter attack messages ku social media bwe babasa omuntu gwe baagala okutta ozamu kiri bulungi nnyo. Kati abantu bano bw'omala obbawulira bagenda okwogera bamaze okwogera ebintu byonna kifaananyi ki kyofuna ekikujjira mu mutwe mu ggwanga lye mu Uganda. Video endala sigenda zizanya kuba tuziinanga obujulizi naye kyenjagadde mutegeere kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga na biki ebigenda okukolebwa. Awo tuvuddewo kati njala tutandike n'omwami ono. Okusookera ddala nja kudda katono nnyo wano mu kabox katandike bwe tuti njala tutegeeze eggwanga mwenna gye muli mubeere ku bwerinde. Museveni
ngaita mu kitongole kya Chieftains of Military Intelligence, Nature International Security Organization, Nature Crime Directorate, ne SFC. Bali mu kuteekateeka obutujju bo bennyini bwe beeteekedde okussaawo embeera ey'okuteeka eggwanga ku bunkenke sinakindi ekiyinza okuviirako kuddita oba ekiyinza okuviirako eggwanga okugenda mu state of emergency. So I'm here to inform all Ugandans and the international community that Dictator Museveni is prepared to organize the terror actions across the country Uganda through his security agencies like Chieftains of Military Intelligence, the Internal Security Organization, by using the replica of Al-Shabaab and ADF or Allied Democratic Forces. These are just names because Museveni creates his own opposition and he creates his own terror groups amongst his forces. So right now, whatever terror alerts which are taking place in Uganda and which I witnessed that the United States of America, UK and European Union, you have received some information and confirmation about the terror alerts in Uganda. I'm here to inform you that all those are false information and are baseless because Museveni, he used to set and to organize terrorists in Uganda because he had been doing that since 1960s, 70s up to date right now. If you want to know exactly who is Museveni, just go and find out the terror group which was known as Fronasa. The same group which is being used right now to terrorize Uganda. So whatever they are telling you or whatever they are setting, they are trying to create terror attacks in Uganda for two main reasons. One, Museveni he fears that the forthcoming elections, he might face his last moment in his political career. The last elections, he used COVID-19, where he introduced lockdown. Right now, he has nothing. So he's trying to create these terror attacks or alerts so that he can terrorize Ugandans. He create the state of emergency, and therefore he can even lock down the country. Those are the two main reasons as to why he's trying to do that. So don't be fooled that it's Al-Shabaab or ADF. ADF is Museveni. And the leader of ADF, the Allied Democratic Forces, Jamiru Mukulu, is in Ruzira prison. Al-Shabaab is situated in Kenya, not in Uganda, because we are less concerned about Kenya. They are situated in Somalia. We're less concerned about Somalian issues. So Museveni has his own terrorist in Uganda. He had used a lot of propaganda through creating his own statements by forcing some institution to make statements alerting the country that they are hoping to be attacked by terrorist groups like churches, cultural leaders, and other institutions. And you've been witnessing those notes that have been circulating around the social media and the mainstream media. All those are false information and propaganda because it's planning to terrorize Uganda very soon. So therefore, I'm here to inform the international community whatever is going to happen in Uganda is organized and set by Museveni himself through CMY. As we speak now, CMY is going to target
markets, supermarkets, bars, tax parks, and schools. They are going to set bombs in schools, tax parkers, bars, markets, and supermarkets, including big functions or music shows in Uganda, because he knows whatever is coming doesn't favor him. So the international community, please don't be fooled by this old man. He using Fronasa tactics to intimidate and to set his own agendas in Uganda. Kale bana Uganda bwana jana bategeza nti Museveni bino ebiwandiko byagenda ayisa nti waliwo obutujju bugenda ogenda mu Uganda. Obutujju tewali atulumba, ye kenyini yagenda otulumba. Ng'akosa ekitongole kye ekya Semwai, ng'akosa ekitongole kye ekya ISO, betefutefu okuba bomu mu bifo bono wammanga. Baagala kuba bus ezisabaza abantu, baagala kuba taxi parks oba taxi ezisabaza abantu, baagala kutagetinga amasomero, baagala kutagetinga obutale, amabaala n'ebifo ebikyakalirwamu ebisinga obungi mu Kampala, Mukono, Wakiso. Bateekateeka okuba obutale, naye nga akatale ke badde baagala okusooka okuba k'owino kubanga balina agenda ekatwala. Naye olw'okuba nti nabakubye tebasobola kukuba owino kati balina okukubiramu ekitundu ekirala okubikwasaganya nti tebakubye owino yekka, kubanga ekyowino kyonna kisiba, oba bana bakwata bukwasi bubaddiya ky'ekyowino nakisiba. So njala bategeeza kyonna ekijja mu maaso nga basibaza okukuba abantu kino mu kitwale nti Museveni kennyini yakirimu era Semwai sente yazifulumya dda ez'okukola ekikolobero kino. So teri Al-Shabaab, teri simanyi bumbu ADF, Museveni kennyini yapulaniga okukola ebintu bino. James Birungi abimanyi, Eme Katabaza abimanyi, Christopher Damuli abimanyi, Muhooza abimanyi, ne Museveni kennyini abimanyi, ne sente zaayita dda ez'okukola ekintu kino. Ekyo kiwedde. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njala kutegeeza waliwo obulabe obugenda otuuka ku comrade waffe akiriwo Kivumbi mu kkomera gy'ali. Ntegeezeddwako nkutegeeze nti ekitongole era ekya Semwai kigenda kukolagana ne abakulira amakomera mu ggwanga, naddala abakolagana ne kkooti y'Emakindye okuwa akiriwo Kivumbi okumuwa obutwa oluvannyuma bamuleete mu kkooti bagambe nti bamuwadde beyiro ne akiriwo ono ayinza okutamalawo bbanga ddene wattu n'afa. So njagala mwenna bekikatako mutegeeze President ategeeze ebiina ebikwasaganya ku ddembe ly'abantu okwetola ensi yonna nti singa omukuumi we ava mu kkomera ng'aweereddwa obutwa bakimanye okuba nti nnaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omwenda 2024 buloga gwe bayita Lumbuye yafulumya information eraga nti Semwai ng'eyita mu b'amakomera bagenda kutuusa obulabe ku muganda akiriwo Kivumbi, then oluvannyuma bamulirizinge ekiseera kijja kuyita kitono nnyo muganda Fono bamusaanyeewo olw'ensonga nti akyabalemeredde okukola kye baali baagala. Alright. Era gwe baalonda okubeera minisita w'abaana Balamu Baragahara, ono yaweebwa ensimbi eziri mu buwumbi obuwero bubiri nga bwe bagamba nti atambula anoonya famire z'abantu nga abasasula ssente okuba nti bakubiriza abaana baabwe bave mu bintu by'okugamba nti tebazza misango bagikkirize oluvannyuma bate. Kino akikola nga ssente atambula aziwa ng'ayagala balumirize Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ye yabatuma mu bikolwa eby'obutujju era boko baagala okusinza Robert Kyagulanyi Ssentamu omusango bakole kye baagala. So njagadde bategeeza n'ekyo mu kitegeere. Kino ekya bomo nakyo kibategeezezza nakyo mu kitegeere. Ensonga endala yiino gye mbadde temumanyi kubanga sinagendako eri wansi. Abasinga obungi temunneebuuza. Kino nakyo mbadde temunnakitegeera nakyo kankibagambe. Ekyekitezi twakibanyonnyola lwaki abantu ekitezi baabatta ettaka balyagala mu radius ya meters 5 okwetoola kitezi yonna oba oyina ekyapu bato kyabagenda ditwala. Kati waliwo ekirala kiwulikika ng'ekisesa naye ng'ate kituufu. Kasasiro gwe mulaba akuŋŋaanidde mu Kampala mu kibuga wakati yenna akyomooka. Temulowooza tebalina gye bamuyuwa, balina gye bamuyuwa naye bamulese mu kibuga kino
n'ekigendererwa kino wammanga. Era Museveni apulaniga kasasiro n'abeere mu Kampala. Enkuba etandike. Kasasiro yakyume Kampala yenna wabuluka balukewo ekirwadde kya kolera n'ekirwadde ekirala. Era beeyambisa omukisa ogwo okusiringa off Kampala mukono wa Kiso bagisiringe off egende mu state of emergency nga obulwadde bwa kolera n'ebirwadde birala nava mu kasasiro bye bikirese. So buli lwa bakasasiro mu Kampala manya nti ekiro bagenda kikozesa nti baagala kikozesa kasasiro baagala mukozesa nti baagala enkuba emutonyemu kyovula tebakyamuyoola tokyalaba na kintu kyonna kikwatagana kasasiro. Programu yabaagala kukozesa kasasiro yenkuba emutonyemu bateekemu ne bataddemu kasasiro yabalukemu ekirwadde. Ebinaddako mujja kunsasula nga maze otegeera amazima g'ekituufu ky'ebintu bino nakyo mukitegeere nti kasasiro ntali mu Kampala lwa mirembe baana basobola omuyo ne baagala asibukemu ekirwadde mujja kitegeera ebisigadde mujja bikwatisaako ebire. Alright, tukyagenda mu maaso. Tukyagenda maaso katukobikule wane essuula empya. Alright. Mukowe erimu kansulenti ekitongole kya polisi kwekiri ekya CMY n'ekya ISO. Njero tegeeza bannayuganda mwenna abali mu Kampala mukono wa Kiso munteekateeka ya kutega bomu okutta bannayuganda. CMY ne ISO ne polisi bagenda batambula mu bitundu muri Kampala mukono wa Kiso ne mukono wa Kiso n'Entebbe nga batwala abakyamaani ba bodaboda stages n'akakiiko kaabwe okubasomesa mu musomo gwa lunaku lumu ng'abasomesa kubikwatagana ku butya bwe bayinza okutambuza information nga babega n'obutoogera ku kigambo kyonna kye babawulidde singa ebeerayo omuntu yenna gwe bandibadde beekengera obutamwogera. Abantu bano basomesebwa era basibirayo ddala ne babawa emmere ne babawa n'essente ne baddayo. So kyonna ekinaagwawo mu makimanyi nti polisi yamaze dda okutegeeza abasajja baayo aba bodaboda mu Kampala mukono wa Kiso ku kye basuubira okukola ngera tebasuubira nti bano aba bodaboda bagenda kubavaamu kutandika okwogera ebigambo bitakwatagana ng'empale ya Museveni. Nakyo mukitegeere nti aba bodaboda bamaze dda okutegekebwa okukola omulimu ogwo. Alright. Kati mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu na wano tuula kuwano owulirize kano mukasaleko mukamuweereze. Oluvannyuma lwa president okusimatuka okuttibwa e Bulindo mu Kira municipality. Kino kyanyiziza Yoseeri tibahabulwa ngalooza nti yadde akimaze. Era kiyinza okutwala obuzibu nnyo obutaddamu kulaba abantu babadde mu mission ezo. Abazibaddemu ali baagala okutta president bona muyinza okutaddamu balaba either bayinza oba transferinga oba bassa underground oba bateeka mu office eza bulijjo ne batuule nga tebazzemu okufulumamu. Museveni kikya planning ekirala. Museveni ayina enteekateeka nnya endala naye ng'agamba by all means Mr. President njagala ompulirize nnyo wano by all means Museveni agamba tasobola kufa n'aleka Kyagulanyi ne Kabaka nga weebali mu ggwanga Uganda. Nkiddamu Museveni, you are watching me, I know. After your failed assassination plot against Robert Kyagulanyi Ssentamu, you were so furious about the failed mission of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu in Bulindo, Kira municipality. You informed all your security agencies that whoever messed up with that mission is going to face it tough. But
you still have other plans on how to eliminate Robert Kyagulanyi Ssentamu and His Majesty Kabaka of Buganda, because they are the only two remaining obstacles in your mission. And you are willing by all means to finish your mission within this year. Mr. President, njagala uwulirize bulungi nnyo. N'abaliranye Ssaabasajja Kabaka muwulirize. Kye njogera wano kikola ku Ssaabasajja Kabaka. Oluvannyuma lw'okwagala okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu nga Museveni bw'agamba nti tayagala kuyingira mu kalulu nga Kyagulanyi waali, era njagala mwetegereze nnyo bannabyabufuzi abasinga obungi abasinga tebaapostinze nga bakulisa Kyagulanyi, basinga obungi banyoleddwa bonyolebwa, n'abapostinze abiri mutegedde bakikoze butaswala, omuli Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ne 500 million naye bakikoze bukozi butaswala. Era bw'ogenda n'otunula kye tuyita contest of the message. Contest of the message kyekinyusi ky'obuwandiiko oli babawandiise, engeri gyabawandiisemu ekinyusi kya message eyo kyeyabadde ategeeza mu mbeera kimwe yagiwandiikidde, kye tuyita contest of the message. Ya omuntu asobola okuwandiika message naye ng'ebigirimu okubivunna obulungi osobola obitegeera okusinziira butya wabadde mu mbeera n'omuntu gw'aba ayogeddeko aba mu nfuna. Mabaganda tugamba nti akuwanana bw'awerekera akubanja gujabagira. Mayiga tukimanyi tuyagala Kyagulanyi, miliyoni 5 tuyagala Kyagulanyi, naye olw'okuba nti kiri mwadde mulina okusiigako kaakazigo ne muwandiika message, naye mugende mutunulye message abakulu banabirize bawandiise ekinyusi ekizirimu baziwandiikidde mu mutima ki era zadde zitegeeza ki, kyekikulu kya byonna. Katusiimudde Mr. President, wuliriza bulungi nnyo. Yoseri agamba okulemererwa lwaki yayonoona, agamba nti alina emiteeko ena emirala ye gy'apulaninga okwekozesa okujja wagen. Apulaninga okuddamu at least okusetinga boom ku mukolo gwonna gw'onooba oyitiddwako. Era apulaninga okusetinga era ekibaluka mu kifo kyonna ky'onooba weetegekeddemu omukolo, ebintu bibiri byanjawulo. Apulaninga okusetinga bomu ku mukolo gwonna gw'anaaba ayitiddwako nga president. Era apulaninga okusetinga bomu ku mukolo gwonna president gw'anaaba yeesetingidde oba gwe yeetegekedde, ebintu bibiri byanjawulo. Bapulaninga okuzza akabinja kaabwe akaba mugemera wala betuyita ba sharp shooters bamuyita ba snipers. Nkiddamu Museveni ng'akozesa ebitongole bye bapulaninga okukozesa bamugemera wala betuyita ba sharp shooters oba snipers, singa baba bafunye kye tuyita clear shot. Clear shot kigambo kya Luzungu nekitegeeza ekifaananyi nti abasajja bano abatujju oba bano abamugemera wala bakiyita clear shot, nti omuntu gw'abayagala okujjawo waba amulabira bulungi nnyo nga tali muwadde oba akasiri akeetooloola oba akanyenyenkulu oba akabu konna nga keetooloola ng'alina ekifaananyi kye bulungi ali mu target, ekyo tuyita clear shot. Kati bano abasajja nabo baayitiddwa ne bagamba nti we bamufunira wonna nga balina clear shot, they shouldn't wait for go ahead, they have the audacity and authority to shoot Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kye tuyita clear shot. Bano ba sharp shooters be tuyita bamugemera wala, osobola bayita ba snipers nga bano bagenda kubanga balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndowooza bakomredi mwenna abali ku convoy ya president mugoberere nnyo emmotoka eziri mu convoy zammwe. Ebiseera ebisinga waliwo emmotoka ezibabera mu maaso nga si zammwe, tezidduka nnyo, zitambulira ku peesi yammwe nga ne mmwe taziwetawo aziifu muzimanyi. Waliwo emmotoka eziba emabega
nga nazo muloza ziri ku convoy yammwe nenga teziri ku convoy yammwe zitambulira ku pesi yemu gye mulaga gye mugiziraga nakyo njala mukyegendereze nnyo. In fact solution y'ekino kintu eri bweti mukulu Eddie Mutwe ne timu yonna ekulembera security bwemba muva Emagere oba muva ku Kitebe obe wantu wona mba mulaga mutandika okukola kye tuyita okuwandiika abantu bemutambudde nabo motoka mmeka ze mulina nti bwe mutambulako ebbanga musobola okukyaba ku petrol station to verify abantu bemwazze nabo be bakyaliko ebanga stop over to verify abantu betutambudde nabo tukyali nabo kuliko abatwegasseko betutamanyi. Ekyo mutandiko kikola emmotoka nyingi zibagoberera naye nga mmwe temuzifaako mulowooza nti convoy zitambulira kummwe ziri kummwe nga teziri kummwe ziba zizze mainly kutargetinga president oba kunonya kibaagala omukola. So akakakodyokko simanyi wabadde mukategedde wa mukamanyi nawe omuntu osobola okukakozesa singa oba otambula mu kkubo omuntu nga olina omuntu mutambulira ku sipiidi yemu takuyisa takuva mu mugongo bw'osala nodde sayidi eri naye n'asala n'osala nodde sayidi eri n'asala kati gwe kyoba olina okukola bw'ofuna omuntu nga bw'atyo oddamu n'otambula bw'olaba akyakulemeddeko just kyuka bukyusa otunule gy'ava. The moment yakukyukira n'akyuka nadda gy'ava bw'oba osobola gwambale oba tosobola gwambala ng'oli mu open space waloba mubuuzo waaye gwe antambulirako goza sikulaba nti ontambulirako kubanda baga nti omutemu yenna oba omuntu yenna mbega kasita omwatulire oba omugemye kati nakino njala mukiteeke mu bwongo bwammwe nti emmotoka ze mutambudde nazo nga abaana emutambula mubamanyi obungi nti muyinza okugira mukalaba abawagizi abatuufu naye abantu bano emmotoka ze mutambulira emmotoka ezibatambulirako nyinyi nga temumanyi bwe mukyamizisamawo speed ko mutambula zikuwa zitambulira both ezimu zibeera mabega ezimu zibeera maaso nga muli wakati ukitegeera kati muyina okutandika okubeera okubeera vigilant ekirala njala nnyo okubaza abaana bakwata kamera mu buli ango mubali nnyo mubalire ddala naye nali nsabye nti mu convoy eno nga mutambula wabeerewo gye tuyita fungua barabara convoy eyo neba mmotoka emu president njala bafunira akamotoka katono nga kalimu abaana balina kamera nga bebasooka maaso era nga balina communication nammwe nti gye tulaga gye mujja wali clear kintu kyekimu kyenjala mu nkole ku convoy yammwe era abeerengayo akamotoka akasembe emabega akakwata footage emabega mwenna nga kamera muzitadde ku president muzitadde wona muteekeyo nga emmotoka eno nga yo ejje ekavalinga kuva mabega mu distance obo kitegera nti mu maaso waliyo emmotoka esuka bufungua barabara ng'erina coverage yayo katono coverage ali wakati ku president oyo tumumanyidde buli ango naye yeetaaga gye tuyita backup cameras eziri after your convoy nga zo zijja zikapchalinga byonna after month of your movement eyo naye emmotoka yeetaagisa bino ebintu byenjogera bya top security naye simanyi oba biri applicable bya top security naye oba biri applicable naye nga ate bijja tuyamba mu maaso mubeereyo n'emmotoka ng'erina kamera era nga tetwetaga ebeera identified nga yerina coverage yayo then nembaga ku convoy yammwe yeekomekereza ng'eriyo emmotoka endala nga naye erina coverage yayo kati bano bona abeera ku president abo tebalina buzibu naye mu maaso gye mulaga n'emabega gye muva kati na bano bennyini tebajja kumanya ani agenda kukwata kifaananyi ki era ani alina kamera reason being
bagayi bano balina mission gye badde sagala bagamba wano ku mpewo ne kanji bagambe bayina enteekateeka nti lwe bagenda okuddamu okukola mission zino bagenda kuziikako ttiimu ya president yonna ey'amawulire bakwate kamera bazikube bajjemu memory card zonna ng'amaze okutuusa ku president obuzibu oba nga bamusse nga tewali muntu yenna agenda fulumya footage anaasigaza footage nti footage wuuno basse president bamusibwe bati kino mbadde Sarah kibagamba naye I had to say it. Mbadde nno kibagamba eno mission nekusifu yafulumye kubanga badde tebasuubira mu ebulindo nti footage ono yadde asobola okufunika yenna nga mulaba nti bakuba bannamawulire mu Kampala wakati ne babajjako kamera ne bazimenyamenya ne bajja memory card kati nakino baagala kikoto olunaku lwe bagenda okuddamu okukola attempt zino baagala okujja bakwate kamera zonna bazaasayaase bajje memory card bo batambule bagende nakino njera kibagamba nti gwe munnamawulire omulala teweetaaga ate kulera no kamera jangu terera nkuongereza nezine emido eriyo bode ama cameras bu spy cameras ku bulinga ati bwa 3D bwina HD visual recording osobola okambala wanonge pesa osobola okatekano ku kitoji ngolita sura na kalaba nga kale kamera neno bagitutte nenga na kukasigazizza so njera tubere bakalaba ngo bwana bomusota nekyo nkibagambere aware mubere aware about that kuba nakyo planning okwata kamera zonna okujjamu memory card ne kamera zaza so katwetaga backup teams ngazo zino to aftermath or after movement ezebifaananyi singa berawo ekintu kyonna ekiro kyo kivuddeko guza mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo enkola esemba gye baagala okukozesa Mr. President jiwulire nga bwe nagambye ng'omaze okusimatuka nti oyina emiwulenge egikuliraanye egifulumya information mukulu James Birungi ne Muhoozi Kanyarugaba ne Museveni bagamba nti eneeba esembayo yakweyambisa emiwaatwa gye bakyayina mu ttiimu zo okulaba nti at least bakuwakawo kanyuukawulire nga bakozesa abantu abo bajja kufuba okulaba nga bakozesa abantu bano emiwaatwa gino okuwa kanyuukawulire obulundi okusembayo okuba nti bo batuukiriza ebintu byabwe nga babyagala ndi wano okutegeeza okusirika si busiru n'okutambuza struggle si busiru tulaba nzoli lumbuye yasookawo buli kimu kyenjogerako mba nkimanyi nga ne information ebimunjireka for the sake of the struggle kale gwe mbega yenna ate asindika information kuseemu ayi amanya go ngalina ogisindika otya era ogiwaayo ddi buli kimu nkirina kati kimanye tekituuka ku president ngenda kunja kwabya ate weemanyi kuno kwoli kimanye nti nze oli lumbuye yasooka nkyaliwo information engirina gwani okozesa baani mugiwaayo ddi egendayo ddi buli kimu nkirina just ninze time nsaba president weebereremu abantu abakwetolodde abasinga obungi si balungi weebereremu naye njagala okubaza abaana ba foot soldier mwenna abasobodde okwira president omubiri in all aspects on all level mwebale nnyo mubalire ddala mwebale kwagala president mwebale kwagala ggwanga lyammwe neggwa waayo information kimerero mbu yakumanyi information gwogiwa mumanyi na biki byotambuza bimanyi buli kimu kyonna just nti nakireka president nga bwatatta kibe kukikenenya ndusu yamanya bwakola ebintu bine nkireka ne I know buli kimu kirina wano buli kimu kirina bwekyo bumanya era kano ka video nyenda mukasalemu kana mukasindikire buli muntu yenna ow'ekibiina kya National Platform or MOP oba kansala oba ani wa foot soldier buli mwabeerako buli kimu nkimanyi nkirina wano
Justin nkyasirisi mbusirisi ya nkyasirisi mbusirisi bwe bintu osooka n'oleka omuntu n'alowooza nti mutegeera naye nga bategeerera ddala okitegeera bulungi nnyo so ekyo nakyo nkireseewo kibeere awo buno obubaka njala bwongendere ewa Archbishop wa Kampala Dr. Paul Semwogerere nkulamusizaako musajja wa Katonda kansuwenti oli bulungi obubaka buno njala butukutuukeko sebo oekitiibwa ndi wano kutegeeza nti ekereziya gy'okulira mu Uganda era gy'osumba nga bwe nzize nkutegeeza n'okwawo bwe wasikira nti erimu enkwezenge nnyingi Museveni ze yateekamu ne mayiga ze yawandiisa Taata Archbishop Paul Semwogerere ngenda kukusaba n'obuwombeefu basajja ba Katonda ababulira ekigambo kya Katonda abateerya ntama abavaayo ne boogera ku nsonga nga bwe ziri mu ggwanga okunyingirizibwa okutta okutwala amataka g'abantu n'okusiba abantu abatalinaako omusango n'ebyobufuzi ebikyamu biri mu ggwanga biyinza okuviirako okuyiwa omusaayi gw'abantu so nga ate embeera bw'etabanguka ate abantu babeeyunira ekereziya oba amasinzizo okufuna we beegeka oluba ng'ebintu ebyo byonna tebinnatuukawo abantu abasobola okwogera ensonga zino ddala nga bannaddiini wattu amaloboozi gaabwe gawulirwa bulungi nnyo naye ate amaloboozi gano bwe ganaalinnyibwako ne gateekebwako engatto kiba kitegeeza nti eyatwalula ebeesiridde Archbishop Paul Semwogerere ndi wano kutegeeza nti amabaluwa agamu g'ofuna mu yafesiyo agakulaga nti abasosodooti abamu basiwuuka empisa emirimu tebakyagitambuza era bakyusibwe batwalibwe mu bigo ebirala sinakindi okufulumizibwa ebweru w'eggwanga okweyongera ku misomo njagala otandika okwetegereza amabaluwa ge bakuweereza baani bakuweereza amabaluwa ne recommendation ezo oba n'okwemulugunya ebiseera bisinga ndowooza badde tonneetegereza buli misosodooti yenna eyavuddeyo mu kkanisa ekereziya ya Uganda ng'ayogera ku nsonga ezinyigiriza bannayuganda yenna baamukuwaako ebbaluwa emwemulugunyaako tugenteeke wansi n'ekitabo Oweekitiibwa Archbishop wa Uganda akulembera ekkanisa y'Obukatoliki amannya gange nze Lumbuye nzize nkyogera lunye nga nkutegeeza wepo naawe bw'ozoosikira mu ofiisi eyo era nga nkutegeeza nti ensi bwe baayonooneka buli omu akirozaako ekereziya n'amakanisa oba n'enzikiriza endala singa enjegwe egwa mu ggwanga abantu basalumanye ne bannaalumanye baddukira nnyo mu makanisa okufuna obuyambi wabula Museveni mu nkola ye ey'okwonoona n'awamba ekereziya yateeka enkwezengeze omuli ez'abasisita n'ez'abafaada bano nga babega okuva ku Mande mpaka ku Mande babega abafaada bannaabwe naye Archbishop ndi wano okutegeeza nti buli Reverend Father yenna eyali akozeeko akatambi nga kavumirirwa ebikolwa by'okulya enguzi ebikolobero by'okubba obululu ebikolobero by'okuwamba n'effugabbi erigenda mu maaso mu Uganda baali bakuwaddeko ebbaluwa nga bakusaba mukyuse oba omubonereze ndowooza mu buteebuuza oba ekintu ekirala kyonna ntegeezeddwako nti abasosodooti bangi abafaada bakyusiddwa abalala ne basibwako amatu g'embuzi okubaliisa engo nga babikola be bambega ba Museveni abali mu ekereziya be yasindikayo okukola omulimu ogwo ogw'okuneutralizinga kereziya abasosodooti butwogera Seba Archbishop ngenda kusaba omuntu yenna akuwandiikira ebbaluwa oba kisomesa oba kigo nga kikuwandiikidde ebbaluwa kyemulugunya ku Reverend Father nkusaba oteekengawo akakiiko akabuuliriza abawandiise ebbaluwa bagiwandiikidde mutima ki bye bawandiise mu bbaluwa eyo bye byennyini bwe basiba ebyennyini musosodooti asigale okubanga omulimu gwe kwogera nsonga abalaze batasobola kwogera ng'ayogerera mu linnya lya Mukama Katonda ffenna bwe tusinza bw'obubaka bwe njagadde okusindikira obutegere bulungi nnyo nti information ngifunye njirina ngera bwembeera nayo buli lunaku nti nfunye okwemulugunya okusinziira ku bantu na biki badde bigenda mu maaso
nti bambega ba Museveni mu ekereziya bakozesa omukisa nti babegera Museveni nga bafaada bonna abavayo kwogera ku bikolo bya Museveni bya government ne byokulya enguzi bonna batandise bali mempindi kubabega nga bawandika kambaluwa machamu nga bakusindikira bwe kusindikira ekivaamu musajja to batononyereza bononyereza nga abantu bano ba either basiwa madala oba basindikibwa ebwogwanga ku misomo ejobuwazi oba sina kingi abawo ne basibwa mu madala no mikolo yabo eyemirimu banji nnyo kye bakoleddwako njagaloddeyo otandika okutunda abafaadha kuba batandika okwogera ku bintu by'enkyukakyuka nga mulembe gwakyagulanye bameka mukyala bayogera ku nsonga ezo bakyakola bu video ayogera omwama amaga njagala abantu batano omugeti mu kyabala babamu ndio ngere ku information endala njagala abantu aba okuva tayingira akalulu akawedde n'okutuuka kale bafaadha basooka okukola obutambi bonna nga bavumirira ebikolo bya Museveni n'ebikolo bibiri by'obufuzi mumbuli bakyakola obutabo bakyasumba luddawa abantu jala batano saagala bangi nnyo Kanaki Bishop kajja mutuukako kajja tuukako bakulu abatwala ekereziya Uganda mu Uganda kajja batuukako njena mu kyabalaba video manyi bagikwatamu mbuuza wo batuwuliza mu kyabalaba alright ndoza mukitegedde kyekigenda mu maaso awo tuvuddewo bwenvaawo awo njala tegeeza Mr. President nti nakola post naku 2 mabega nekutegeeza nti Museveni anoonya butya oba okutuukako oba okutuusaako abantu be basobole okwekubyako ekifaananyi n'okweyogerezaako nti bakwetondera olw'ekintu ekyakutuusibwako abavubuka bakozi b'effujjo era sinakindi bakusabe bakuwe obujjanjabi bw'enjawulo bakuwe n'omusimbi kubanga bwe kifaananyi kyabwe kifa okwetoola ensi yonna ekintu kino bakigezezzaako nnyo n'ekikyagaanye baadde basuubira nti ojja kukkiriza nga gwe saagala kwogera eyali kazini we bwe yamukuba tiyaggaasi n'ayolona n'emmotoka ye bamukuba obinyu n'asibira e Nairobi egye baamuwera ensimbi ne bamujjanjaba ekyavamu ne mukazi we ne bamuwa omulimu mu UN ekyo ne kiyitaawo kyebadde basuubira nti bagenda okukola kale n'olw'ensonga eyo President njala kutegeeza tugeza n'okkiriza omuntu yenna ajja okumanyiira kubanga baakikoze bakimanyi badde baagala kutta awo nawe ovuddewo kati ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka akatambi kano baakabazanyidde olunaku lwajjo njala kabaddiramu wano we tubatandikira ensonga lwaki mbagamba ekintu ekyo nakiwandiise naye nkirabyeko ate ku tweets ez'enjawulo nga neno mweri tweet eno egamba etya yavudde mu police ngegamba we wanted noble President Bobi Wine to get serious treatment at Nakasero Hospital which is nigh to the State House. It is why our Uganda police sent its spies agent to sweet talk him for his better surgery, but his unprofessional security details munasonyiwa okuseka kankabadiremu nti twayagadde President w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna okujjanjabwa okulungi mu ddwaliro ery'e Nakasero eriranye State House
yensonga lwaki poliisi yasiirise bambega baayo okwogerezeganya ne Kyagulanyi pulezidenti mu ngeri ennungi basobole omuwa okujjanjabwa n'okulongoosebwa okulungi. Mbu naye ali professional security details za blockades kati Mr. Kitumwa Museveni Muhoozi. So, if you have professional assassins, professional killers, and professional police and SFC, how dare you say that unprofessionals blocked the professionals? Here you say that unprofessional security details blocked your policemen to access Robert Kyagulanyi Center. Unprofessional. Nti abasirikale ba president abatali bakugu balemesezza abakugu ba police atokufuna president giyabadde. Kati nabagamba nzo luzungu nalisoma dunnyonnyola. Waki ndunnyonnyola? Wano police wegamba nti and unprofessional security details blocked policemen to access Robert Kyagulanyi Center. So that means the police same way and the SFC they are unprofessional. In fact, they are half-baked. So that means the Eddie Mutua and his security teams are more professional than the police officers and the SFC. All combined. Because if unprofessional block the profession, the so-called profession, that means the police and all security organs jointly are unprofessional, are half-baked. So, now did they call Empuna Marungu nga zoogere bigambo bitakwatagana ng'empale za Mukaba Museveni. Kano njala mukansale mukampereze full figure. Bwagamba nti Eddie Mutwe yadduse n'alekawo president nekimufuula nti si professional asaanaddeyo mutendeke. Kati wootasobola kwekuuma olubuto lwa simple ko emyaka 17 ani nawe okometinga ku nsonga z'okukuuma omuntu gwe kennyini walimu okwekuuma mwana emyaka 17 n'akufunisa olubuto kati gwe tosobola kwogera mu bantu ekiyitibwa security okirekanga gwe walimu okukuuma security y'omubiri gwo mwana emyaka 17 n'akufunisa olubuto kati ate oyogera ku musajja akumidde omusajja emyaka 25 gw'oyogerako. Eddie Mutua akumidde Bob Wine emyaka 25 gw'oyogerako nti ali professional. Gwe omwana emyaka 17 yakulema okwekuuma n'akufundisa olubuto kitegeeza tolina ky'oli tolina ky'osobola ku nsi. So togezanga kwogera ku kigambo kyonna kiyitibwa bukuumi tosobola. Fulufuuyi tosobola. Don't ever talk about security. You fail to protect yourself. And a teenager of 17 years. He made sure that he impregnated you. I told you get in public. I don't know no yagalo no sijana kuwa budde wama tumaliza akantu kano. Nti nebagamba nti balemesezza okufuna Robert Kyagulanyi Center mu muwadi gyabadde mu ddwaliro ensambya ono Lushoke Kitumwa bwatu byayogedde. Kitegeeza nti mission mwade mugina bulungi nnyo. Kiche mbadde ngenda okuzzaako awo tulyoke tugende ku nsonga eyo. Kibadde ki manya batujja kumulamwa bw'oboogerako nakye mbadde ngenda okwogerako wano. Okay, mbadde ngenda soka bagamba kigambo kino. Abadde bajja bangobera programs zino nabagamba nti Museveni ateekateeka buli kintu kyonna kiteekako omusolo era ne bagamba ne obulimi agenda buteekako omusolo bwe batugambira okubala ente, embuzi, enkoko, emmwanyi buli kimu nga bagenda kiteekako omusolo. Nebisooka ntubikola bisirikamu. Ebintu bino byakolebwa yali Minister wa Agriculture mu kiseera ekyo Vincent Bamulanga Kisempijja ne bijja mu 2022 ne biteekebwawo Frank tumwebaze Kajiji. Bino muli batandika okwekwasa mbu simanyi emmwanyi bagenda ziteekako omusolo. Etteeka eryo system bagita agro input
traceability bagiyita agro input traceability kitegeeza nti bagenda tandika okunoonyereza ku buli mulimi yenna alina kyalima n'akifunamu ensimbi ng'alina okusasula omusolo nga buli kintu kyonna ky'otunda n'okisasulira omusolo nga bayita mu system ya e-freeze. Kati etteeka lino lyateekebwawo oba lyawandiikibwa ne kati ono omusajja gwe bayita Frank Tumwebaze mu 2022 yaliteeka mu nkola 2024 baagala likole nga ligenda kutageetega buli mulimi yenna alina okusasula emisolo naye nga bino byere muli Mayiga ayogera n'abaana beekalakaasi z'olwemu nti beekalakaasa nti kino eyo diversion ekintu bali bakimenti gye kiri. This is a diversion bemwalasime Buganda ku kasi bakalire mwanyi nono pastor nono mu Uganda tojja kukkirizibwa kuddamu kulima mwanyi okujjako ng'oli registered farmer. Ekyo nakiwulidde abo baba balugu. Ekyokubiri buli alina omusiri gw'emmwanyi kati ate kuguwandiisa kivuddewa kivudde mu kuba nti balabye ekigambo kye bayita emmwanyi. Emmwanyi eri mu bikuta kiro kati egula 3,600 kase agula gumu 3,600 okutuuka ku gumu 3,900. Kati balabye obugagga obujjira abalimi. Abantu abali corrupt baagala okutta ekirooto ky'abalimi nga babalemesa emmwanyi. Emmwanyi yokka gye bagambye nti ejja kukolebwa bwetyo. I speak to the powers that be. Abalimi mbaveeko beetaase kubanga si mmwe mugule emmwanyi zaabwe. Akatale kali Bulaaya, akatale kali Bweru. Muleka abantu. Mbuuliza Sserwadda ne Mayiga Mana Penet bwe yali ayogera okutwala emmwanyi kiki baayogera ndijagala ndete video nga Sserwadda ne Mayiga boogera ku Mana Penet yali ayagala okutwala emmwanyi. Bino bwe boogera byaliwo 2022 ne tubyogera bano bakajja bakitegeere kati essaawa zino bakajja bakitegeere essaawa zino. One, buno tujja ntwogera ebigambo bino ensi neetegeera babiyimiriza kati badde bakiyimiriza kati essaawa zino bakizizza oluvannyuma lw'okumanya nti bannayuganda bakijjako amaaso. Mana Peneta tazze leero bannayinnya lyogera si lyakwomula true story erinnya gye liri ye Museveni yalaleese omwo erinnya liri ate yeetuma Mana Peneti eryeyagala emmwanyi zennyini. Uyenzo kata musajja atandise siwomula erinnya mwaliwulirako gyeri ne bogenda kugolola Moses n'oliteeka mu Mana Peneti yaani Mana Peneti baleeta kifaananyi kye nenga Museveni kennyini kubanga ali ayagala emmwanyi. Kati kino kizza olw'okuba nti bano bategedde nti kati balese e-freeze nga nabo bagenda tandika okusasula e-freeze and agro input traceability system bagiyita agro input traceability olw'ensonga tebagenda kutandika okutracinga buli mulimi yenna ng'olina okweregestalinga nga buli kintu kyonna ky'ofunira mu nnimiro kisasulira omusolo oba nsujju oba otunze enkoko oba otunze endebe ya mmwanyi oba otunze eki ng'olina okulaga e-freeze nti wasasudde omusolo. Kati bano bakajja bakitegeere fe bino twabimanya nga Mana Peneti n'olwo babikola mu 2022 mbuulira Mayiga ne banne babyogerako luvannyuma. Museveni alina abantu be baleeta mu public ne batandika okubuzaabuza abantu okuba enduulu naye ng'ekintu kyaliwo dda nga ffe twakyogerako dda. So this agriculture amendment bill twagyogerako dda. Museveni ajja n'akola n'ekyuma n'akitwala oba yakitwala oba kiri ntungamwa nzijukizaamu wano baakola ekyuma eky'omulembe kisunsula emmwanyi kiri bushenyi kiri ludda wa munzijukize wano mwanyi muto gukola nnyo baateekawo coffee process factory kiri bushenyi kiri ludda baakola ekyuma nga kiri ku mulembe gwa nsi yonna munzijukize baakikola naye nga bushenyi balima emmwanyi kiri bushenyi kiri ludda wa munzijukize wano omanyi bwe banjogera naye we interact abalina information okuba nange omuto gulimu ebintu bingi nnyo.
ate kiri Rwanda batwalayo ekyaffe ekya Uganda Coffee Marketing Board ekyali wali ebugolobi ekyo kyebugolobi kireke bakisitula ekyuma bakiteeka mu nsawo ne bakiparking ne bakiteeka mu tulo ne bakitwala nange bakiteeka ishaka abasajja balaba mu vehicle no this is not basajja abala Museveni kenyini ne family Museveni bakola ekyuma kiri bushenyi where ya onanga kiri bushenyi bakola ekyuma nga kiri ku international standard ba ku international level nga kya mwanyi ne bushenyi bali memwanyi emwanyi singo bunjiziri mu Buganda endala ziri eri mu eastern side of the country mbali luddawa okitegeera kati mu Buganda ne bajjamu ekintu kyonna ekitibwa eky'omulembe ne bakijjamu mu Buganda mbende mu Buganda era mujjukira Nabbanja if I'm not mistaken bamuyita ku mukolo gw'abakyala mu Bwakabaka bwa Buganda nga Najjinda yagutegese n'agamba ebitundu bisinga okulima emmwanyi ya mentioninga eastern part of the country Buganda teyagiteekamu naye nga ate maama ne taata b'okulima emmwanyi basibuka mu Buganda kubanga bakimanyi nti balina okutta Buganda kati bino mmwanyi tepama simanyi mmwanyi terimbe byamayiga byonna system ya Museveni just bakapikiringa bwongo babateeka awo mukitegedde bulungi so oyo tabalimba Serwadda ekintu kino kyafuluma 222 njagala ntero 222 ono Serwadda nga yogera ku mana penalty oba mayiga yavudde yogera ku mana penalty oba Buganda Caucus nga yavudde yogera ku bintu by'emmwanyi yayogera ku tteeka yayogera ku mana penalty nga ayagala twali mmwanyi in the first place njagala ombuulira oleteyo video nga Buganda Caucus boogera ku bill weno eya agricultural input traceability ombuulira mayiga ali ayogedde ki ku bill weno eya agro input traceability nga ali ayogeddeko. They shouldn't fool you. All these state agents, they are working with Museveni. They just want to divert people from the real point. Ukitegedde buli katabana basajja bayayi bintu bakola bena bikyama bya kiyayi alika ambazzeeyo mayimba vuga ne mbatwala mu maaso ne mbazzayo kati njala bazza wano Dio yangerwa kuna kurade doza lwakuna iyo seri yabaddeko ku kitebe ky'abambega ekibuli ne boogera ebigambo bingi nnyo naye ngenda bazanyira vidiyo eno buli omu njagalo ze yakatambika emabega bwe ngenda okuzanya ne buli omu njagalo ze yakatambika omubwongo emabega ojjukire kye nabagamba ku kintu kya digital number plates z'emmotoka okizeeyo contest gye nabagamba nti olw'okuba nti Museveni yakulira mu spy system network buli munnayuganda ayagala ku making sure nga amwinako details ne location wali the only way okutracinga bannayuganda na buli kimu kyakola abayina emmotoka ayina ku making sure nti akyusa number plate azifule digital naye nga ziri mu tracking device nakibagamba abajjukira bulu nabagamba bwe nakikuba ne bakiyimiriza emyaka gye bakiyimiriza kati olw'okuba nti time ebadde egenze nga kyafuba tebagula number plate Museveni yababuuza how far with the digital number plates naye mu statement mugenda kuwulira baani abaali babega number plate zino mwalimu Minister of Security Minister of Defense yekola number plate mbale nga ati Minister of Works njala mwetegereze buli tubawa information mugamba n'abasajja boogera bingi balimba with the time wevaayo njagala owulirize bulungi nyo tulo kalire kawulirize. What happened to the digital number plates? Because I was very excited with the number of the digital number plates. Who is handling that?
on the technical side. Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security. I was so more excited and interested in the digital number plates. By the way, what happened to the digital number plates and who's concerned about those number plates? His Excellency, if I'm not mistaken, I remember the digital number plates are under Ministry of Security. Bagara kubega. If they want to assassinate their target, bamanye motoka yo we parkings, they can track you or they can trace you okuva kumacha mpaka lwaggulo. Tukimanyi nti number plates zigwa mu Ministry of Works kubanga yekwasaganya ebidduka ne number plate. Ono wa police bamuyisa agambe it is under Ministry of Security. N'agattako ne Ministry of Works oluvannyuma. Kati mubata tegeera ati Museveni olw'okuba nti yakulya mu kubega. Kye kintu kyasinga okutegeera. Kanjala buli agula number plate yongera kugatotegana. Mayiba jjajji baguza kifuba. Bwe bakuwa number plate ngoyagala kumanya nti babadde bakubega. Funa makanika omulungi agisumulemu agijjemu ka tracking ogizeeko. Period. Nchiddamu. Bwakifula mando tulenga kya bukase. No problem baziteekeko. Otwale motoka ye mu garage. Bagisumuleko, bakwate mweno wansi. Bakajjemu. Totegana nabo. Bakajjemu. Bobana akuno bagandi why ngemorega tukyagira but then you get to know mu bibiri yaga byali bituufu. Kanka kuddiremu. What happened to the digital number plates? Because I was very excited with the number of the digital number plates. Who is handling that on the technical side? Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security. And as police, we are stakeholders only in Ministry of Security. Yes, Your Excellency. So who is handling that? Our chairperson is the Minister of Security. Okay, Mariam, we say thank you. Welcome. Kati onajja yeji muhwezi omu kuba top commandant siba fulonasa akapinja k'abatujju kati yali mu onajja okwongerako yali top commandant wa fulonasa ji muhwezi omu kuba tujju abakulu yajja kati okuverifying oli kyayogedde wa police kati n'omutujju omukulu mu fulonasa yajja mayi mulwawo okutegeera kanka baddizeeyo mu kategeere. What happened to the digital number plates? Because I was very excited with the number of the digital number plates. Who is handling that on the technical side? Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security. And as police, we are stakeholders only in Ministry of Security. Yes, Your Excellency. So who is handling that? Our chairperson is the Minister of Security. Okay, Mariam, we say thank you. Welcome. Huyo top commander to mutujju najja. Wali Fronasa. Your Excellency, it is true that my ministry and the Ministry of Works are spearheading this project, but we are working with all other agencies, including police. And even the... How is the science? Can you actually... The science of digital number plates... Is it accurate? Yes. In fact, recently a police car was stolen and driven to Kenya, and it was recovered
because of this digital number plate. Yes, that's what I thought. Because when they briefed me, so what is the problem? Why is it not free? No, there were a few problems, but yesterday we had a meeting. Now the investor is ready to roll it out. Very good. Completely. Because you see thank you very much. Lwaki nseka nti amubuuzizza how accurate is the technology. Namugamba actually technology is very efficient because at one time the police vehicle was stolen from Uganda and was recovered in Kenya. Kati mukuru gundi ono mutujju wa Furonasa Jimuhwezi kati emotoka police mu Uganda ziba ziwandikiddwa ku Ugandan police ne number plate ku Uganda police bwe kirintiye emotoka yonna okuyita ku border ya Uganda ne yingira ensendala ebamaze okuyita mu security protocols ne clearance okuyingira eggwanga eryo. So emotoka y'eggwanga y'ekitongole kya police basobola batyo gibbaleta ku border ne yingira Kenya. Eya bulijjo it is possible naye emotoka ya Uganda nga yabyakwerinda security vehicle ne yingira Kenya nesala border ne yegenda. Then muliji covering ne komo. So mamulowooza bannayuganda funa tulimbuzi batulinde emotoka nga ya security police nesale bwe kansuka kubuze Jumuhwezi. When I talk about cow mentality, I mean it. Because a security vehicle, like a police vehicle, to cross from one border to another border and it passes the no man's land, that is what we call invasion. It is an invasion. So, gono ngamba emotoka ya police yayingidde eggwanga lya Kenya neeyita ku nsalo nege mwagiyisa mayuneri ku nsozi ebu naye mwe basajja mwe ekigambo invasion mukimanyi kwe kulumba ensendala ng'osaze border yayo. So any security vehicle okuyita ku border yensi ne yingira nga teri clear ne bateri verified, that is an invasion. Kati Jimuhwezi emotoka police ne yingira Kenya, that is an invasion. Mulina obuzibu temusobola kusukano ku bisigi bya mmwe na maaso wano. In fact nenyiro kuba temuwunyiriza ne temusukkawo wano mwenna temusukka wano kulowooza kome tekusukkaano. Because nga professional mutujju mu Furonasa oyina kitegera nkyeki ekituyita invasion. The moment any security vehicle crosses from one border to another without clearance, that is an invasion. Kati ngamba otyambe motoka ya polisi yayita ku border neyingira ine mugikwata. So that means bimwogera temunusa tetusobola kutegeera. Kankabaddire muyinza okugalumba ebyayogera si bituufu. Muyinza okugalumba ebyayogera si bituufu kankabaddiremu wano. Kokka kankabaddiremu wano. What happened to the digital number plates? Because I was very excited with the number of the digital number plates. Who is handling that on the technical side?
Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security, and as police we are stakeholders only in Minister of Security. Yes, Your Excellency. So who is handling that? Our chairperson is the Minister of Security. Okay, thank you. Welcome. Your Excellency, it is true that my ministry and the Ministry of Works are spearheading this project, but we are working with all other agencies, including police. And even how is the science? Can you actually... The science of digital number plates... Is it accurate? Yes. In fact, recently a police car was stolen and driven to Kenya. And it was recovered because of this digital number plate. Yes, that's what I thought. Because when they briefed me, so what is the problem? Why is it not free? No, there were a few problems, but yesterday we had a meeting. Now the investor is ready to roll it out completely. Because you see thank you very much. Okumanya babbi. They are waiting for an investor to kick off the program. By the investor, Choka Minister of Defense, it was 75% of Uganda budget by the investor. Balinda investor. So, ebintu bye betogera olumomolozo bya kusaaga ne buli muntu yena bagenda tandika okutrack mwagala kutekamu ka tracking device kati mmondo kabaze batandise ekikulu si kya banda Uganda bonna no main especially bagala ku tracking abantu abali mu opposition wanti balo bamulamwa nti they can track you kati hajora ali ku speak amaze obanga tindise kati asimbodde Chagona yali ludda anti kati ali kavule kati asimbu daragawa nga bako trackingira ku computer zaabwe kati bo babera ne access ne timu zaabwe ziri makubo junction ezikulinze nti huyo tumulaba atuuse wale motoka etusa ekyo kigendwa ky'abasajja abantu batagetinga nti bana Uganda bana batagetinga main targets zaabwe ze baagala okujja omuntu era bagala okujjawo kyangu nnyo okubeera wali egundi embuya ne batekako computer yaabwe maga twagala Jole Senyonyi nga bateekamu number plate yetu ngebaletera kagundi ngebaletera ka Google Map GPS nga bokalaba mwenna muyina essimu manchi bayita location boteka location musimu na kusindikira location ulijikuona mboti ka alo kabaka kutambuza kakubulya kilometers ziriwo nebo gena tambuza bigere kati bo tambuza bigere da katambula nga nawo kalaba akantu katambula bwe kati katambula kati botoka ku location kagamati your location is successfully completed uli mu kitundu wennyini kati yo system je bakozesa to allocate obanchi badiremu oyina smartphone omuntu omugagundi mpereza location nkusange oli nakwata mu simu ye nagenda mu location share naji kusindikira kati nogitapenga mbwetu ne noteka ko GPRS kati eri GPRS gundi GPRS ekulaga nti wona either bogenda kutambuza motoka lo distance bweto tambula dachika bweziti kati bokona moti ntambula neka kulaga ntana kutambula ku simu gatambula kwogera otuse wano wetodde wali kati odde wano detodde wali era ogenda otuuka wennyini baje oli weyaje kuwenga kati wotuse wennyini wano location yo wekoma tiloliyo ne kazikira kati bo muntu wali omusangawo bwaba taliwo tosobola musangawo ekyo kibaagala it's called GPRS Global Position System kati bano mu digital number plates kibaagala babengo lutekamu ti Jole Senyonyi number plate you x because wali walaga walaziti Jole Senyonyi ali ku speak nga batuula bagirinda
buli wotambula bakulaba kati wabasanga basasimizi baabwe bagante kati una atuuse wano bakuba bukubi nenga kino tekikirizibwa ne mu America mu nseza akula tebakiriyo ne Bungereza tekikirizibwa ne Canada tekikirizibwa ne mu Europe tekikirizibwa wabula yagala kireta mu Uganda kubanga specifically ayina abantu batagatinga bada video wedde tusekane ku Sunday Mbulange Mengo amayigo kerako kubanga ngenda kwabya. Ladies and gentlemen, mwana bana Uganda basajja baganda bali mu diaspora ku Sunday ngenda kola program egenda okumala gobe mu kibya besa sobola kuwa memorandum of understanding between Museveni and Mayiga. Memorandum of understanding nagifunyeko articles ezimu enzibu enyentemu ezigenda obajje enviri ku mutwe ku Sunday sawa 2 mugenda kutya who is Mayiga and who is Museveni era mujja tegera kikabaka ali bwatyo na buli kintu wakitibwa ekityo. Memorandum of MO Mayiga ya signing ne Museveni nzirina ku Sunday nzireta buli omogenda kujjako enkofi ogiteke wansi ojja kunoonya Mayiga nga nabo gisimufungize ekyo mberenga mukimanyi ku Sunday sawa 2 nkibagambire ngo obudde bukyali. Memorandum of understanding nazifunye nebizogerako endagaano ezaali biki Mayiga byawandika biki ebikolebwa biki ebigenda maaso nebiriwo olwale mojja kunoonya Mayiga ne Jambia nga sina gwe ntumye muntu kikola ku Sunday sawa Mayiga okerako era nja kwagalako gwe Mayiga Museveni Ssaabasajja Kabaka. Abantu aba video yammwe ngenda kubera abantu aba basatu Mayiga bwe va ku video bajja kunoonya ne Jambia mukaba bakome video wedde buli mwata mbule miremba dde japangisa n'abazimba mukama b'omukisa mweraba.